era ne mbebaza okujja. Tandise n'olulimba ekitiibwa kibe kya paatiri nga twebaza Omukama oyo eyatulonda nga tuliko bwe tuli n'atugabanyiza ku busoosolooti obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tumukubireko mu ngalo. Luno olunaku lwaffe ffenna mu nsi yonna, lunaku lw'abasasedooti. Olw'ebyo bye tugenda okuyitamu olwaleero ate paka ku Pasika. Bwe neebaliza Katonda olw'ebirungi byonna eby'omwoyo n'eby'omubiri by'atukoledde. Kasookedde tusinkana wano ku lunaku olw'okuna olutukuvu. Bwe kiba mukyamu kati emyaka giweze 2 beddu, olwasembayo lwali omwaka gw'2019 tetukuŋŋaana wano okulukuza. Omwaka oguwedde terwaliyo olw'obulwadde bwa COVID, ate omwaka guno atusobozesezza okukuŋŋaana mu mbeera eno gye tulimu. Mbeebaza baganda bange abasasedooti olw'obumalirivu bwe mwolesezza mu buweereza mu mbeera eno ya COVID-19 etuleetedde ebitusoomooza ebingi ddala, naye ne tutaterebuka ne tuguma ne tuweereza abantu ba Katonda yonna gye tusangibwa. Mu budde buno obuzibu bwa COVID mulimu ebitusoomooza bingi: okulwaza, okujjanjaba, obwavu bufuuse obwavu, okuggalawo amasomero n'ebifo ebirala, entalo mu maka eziyitiridde, omuzungu kyayita domestic violence, obukubagano mu byobufuzi, onaayogera kino oli naayogera kiri, obubbi, obutemu, obwenzi. Okumanya obwenzi bugenze wala, bagamba nti n'abazadde ne bakemebwa okweyambisa abaana be bazaala ne babakola embuto. Ate n'emize emirala emitivu obungi. Mu mbeera eno Omukama atwagaza ki? Mu ngeri emu oba endala Katonda atugezesezza era akyatugeza, naye ng'ayagala atujjukize nti gy'ali. Obeeraani eno embeera ffenna etusoomoozezza. Nga tuli mu budde buno obw'ekitalo tugenda okufundikira nga tukuza amaziga ga Mukama waffe Yesu Kristo, tumugoberere mu byonna, naddala mu kwagalana ate ne mu kusonyiwagana. Wenkubira omulanga eri ffenna ku mitendera egitali gimu, tubeere nga buli omu ku ffe yeekuba mu ttooki mu bulamu bwe, ate n'okujjukira nti Katonda gy'ali. Ku bino byonna bye nva okumenya, terina kimu ku ebyo Katonda kwe yasinziira okukola ki? Okututonda. Mu katekisimu batubuuza ki ekyatolosa ffe ffenna? Kwe kumumanya, kwe kumwagala, okumuweereza mu nsi n'okumutendereza emirembe gyonna. Kati byonna ebyo ebivve ebigenda maaso tebiriimu kigendererwa kya Mukama, wabula omulabe waffe Sitaani gwe tusaanye okulwanyisa ate n'okulaba nti tumuwangula. Ate naffe ffenna abatonde be twekuba emitima, tugobere ebyo ebigendana n'ekyo kyatwagaza, bye biragiro 10 Katonda bye yakwasa Musa, ate Mukama waffe Yesu Kristo n'abifunza mu biragiro 2.
okwagala Katonda bannaffe ate okwagala bannaffe okwagala Katonda omutima gwaffe gwonna ate okwagala bannaffe nga bwe tweyagala. Newankubadde embeera ebadde nga bweri era ekyali nga bweri, tufubye mu bifo ebitali bimu okulaba nti Ekereziya agenda mu maaso. Era basibu mbeebaza n'esikubaza yenna omutima gwe mulaze omuvumu ogujjudde okukkiriza okusobola n'okwagala okulaba nti emirimu gy'Ekereziya gyeyongedde mu amaanyi. Nsaasira abafiiriddwa. Tufiiriddwa abantu baffe bangi nga mwe muli n'abasasuluuti baganda baffe. Mujjukira omugenzi Musenyo Charles Kimbwa, Musenyo Charles Kato, Father Gerard Juko, Father Godfrey Kyeyune, Father Lumanyika Joseph Subuga, Father Evarist Sempijja Sonko, Father Sonko ne Father Sonko. Bannange kitalo nnyo. Ne bannaddiini nabo abafudde gye bali. Ate ne bakristu baffe abawerako n'ab'eŋŋanda zaffe Omukama bonna bayise, tusirikemu eddakiika tubasabire Omukama abawe ekimuli eky'emirembe. Ayi Omukama, ayi Omukama, ayi Omukama, emyoyo gy'abakkiriza Omukama kikwate ekisa giwe ekimulo eky'emirembe. Tutandika Triduum egy'okutuusa ku Pasika. Ku Lwokuna olutukuvu kubaako ebintu bibiri ebikulu. Ku makya omwepisikoopi atukuza omuzigo, ate n'aweereza ekigambo ky'emmisa wamu n'abasaserdoti be, ng'era emmisa eno eyoleka okusa ekimu abasaserdoti kwe balina n'omusumba waabwe mu busaserdoti n'obuweereza obumu obwa Kristo. Awo nno etugatta olw'oluganda olwo ate okutujjukiza kiki etusaanidde okubeera, ge makulu agavudde mu masomo ga leero. Bwe tukuŋŋaana mu mmisa eno ey'okumakya, ffenna ng'abasaserdoti twoleka nga bwe tuli abajulirwa ba Kristo ate n'abakulembeze baffe, Paapa n'Obwepisikoopi, era n'okwolesa nti tuli bayambi era abawobuzi ba bulijjo mu buweereza bwaffe. Ate nga batutegeezezza tujja kumaliriza nga tuddamu okuzza obujja ebisuubizo ebyo bye twasuubiza Omukama n'Omwepisikoopi nga tufuna obusaserdoti bwaffe. Ŋŋenda okutukuza omuzigo ogwa Krisima ogw'abalwadde ate n'ogw'abalonde. Waliwo Omukristo omu yambuuza, mwogera ku Krisima, mwogera ku gw'abalonde, mutegeeza ki? Mu bimpimpi omuzigo guno gwa Krisima gukozesebwa mu kuwa amasakalamentu eri abatisimu ate ne konfirimasiyo, era ne kukozesebwa ne mu kutukuza engalo z'omusaserdoti ng'afuna era ng'atukuzibwa okubeera omutye, okubeera omusaserdoti. Ate baba bawa Obwepisikoopi omuzigo gwe gumu ogweyambisibwa okutukuza omutwe gw'Omwepisikoopi omuggya, ate era gwe tweyambisa okutukuza Ekereziya nga Ekereziya ziggulwawo. Nina essanyu okubategeeza nti Paapa yatuwaddeyo Bishopu omuggya mu Uganda, nga ye Bishopu omuggya
ow'Ennebbi erinnya lye lyaddemye okukwata mu mutwe liwanvu nnyo naye nga mujja kulifuna awo nno tuyozaayoza ab'essaza ly'Ennebbi okulaba nti bafunye omwepisikoopi omujja alina okwebaza oyo abadde alabirira essaza eryo Monsignor Emmanuel Ludaga n'omulimu gwakoze. Awo n'okurisima y'oyo ate ogw'abalwadde guno gukozesebwa mu kusiigibwa kw'abalwadde okwongera omulwadde amaanyi. Naye ate COVID bwe yajja ebintu binnyo ne biyimirizibwa. Tusabe busabe Mukama atuyambe embeera etereere ate tusobole okuddamu ebyo bye twakolanga. Then ogw'abalonde guno nagwo gukozesebwa mu kwesakramento ly'abatisimu okusobozesa n'okutaasa abalonde embeera yonna ey'omwoyo omubi era ne bajjuzibwa mwoyo wa Katonda. Amasomo ge tuba okulya gonsatule googera ku bukulu bw'omuzigo ate n'obusasedooti ate nga kino kye kinyusi ky'omukolo gwa leero ku nkya ya leero. Omukama mu kusiiga omuzigo teyatuwoomya buwoomya na busasedooti obw'Obwakabaka naye yatulonda ng'atwagala ng'abooluganda tugabane ku mulimu gwe ogw'obusasedooti. Ffe obutafaananako buweereza bulala teri faatha anoonya mulimu kubanga tufuuka baweereza bakama ffe Yesu Kristo era mu seminari baatugambanga tufuuka alter Christus. Kristo oyo yakola emirimu esatu ogw'okutukuza ogw'okuyigiriza ate n'okubeera abakulembeze abalungi. Awo nno tujjukirizibwa okulaba nti tukkiriza bulungi emirimu egyo esatu mu Latin gye bayita munus sanctificandi munus docere ne munus governandi okulaba nti ekyo Kristo yatandika tukyongera maaso paka ensi lweriggwawo. Obuvunaanyizibwa bwe tubutuukiriza nga tukola ebyo Isaaya omulanzi byayogeddeko mu ssomo erisooka ate Mukama waffe Yesu Kristo n'abikkaatiza mu buvanjiri bwe yayigiriza mu sinagogi Nazaaleeti. Twasiigibwa omuzigo okuwulira abava evanjiri, okugumya abamenyese emitima, okulangira eddembe eri abasibe ate n'okulangira omwaka ogw'ekisa ogw'Omukama n'okulangira omwaka gw'Omukama ogw'okuddirwamu n'olunaku olw'okuddizibwa. Naffe nno nga tukuza olunaku luno tufube twezze bujja mu buweereza bwaffe era nga tusaba Omukama bulijjo atusinikire mwoyo we okutuluŋŋamya ate n'okukola ekyo kye twamulazaanya nga tufuna obusasedooti. Tulina n'abagole wano abagenda okwesimbawo bensaba bayimireku. Muyimireku. Mbakubireko mu ngalo. Bano bagenda kwesimba olwaleero nga beetegekera okufuna omuluka gw'obudyakoni. Tubayozaayoza ate n'okwebaza Omukama eyasiga ensigo ey'okukkiriza mu bulamu bwammwe ate n'abayita okumuweereza ate nammwe ne mukkiriza. Mukulike nnyo, mukulikire ddala. Mutuule. Bannaffe bano nga beesimbawo naffe abeesimbawo edda tujjukire bye twayitamu era baatukubiriza okukola. Awo no buli lunaku tunyiikire okugobera evanjiri mu bulamu bwaffe nga tunyweza ekereziya yenna nga naffe mwe tuli mu kukkiriza, mu kusuubira ate ne mu kwagala. Twegaye nno Omukama azze bujja ekifaananyi eky'obulamu bwa Kristo mu ffe tubeere ddala nga tubeera ba alte Kristo wonna we tuli. Baagaliza tuduumya Pasika ennungi ate ne Pasika ennungi. Omukama abeere nammwe.
tugenda okuzzaako ekitundu ekyabaseminaliyo mwe bagenda okwesimbirawo era wamu Ssaabasumba abakkirize ate abasabire. Mu kitundu kino Ssaabasumba agenda kutegekerwa wanaatuula mu maaso ga alutaali, ate bw'anaamaliriza omukulu akola ku by'okuyitibwa okw'enjawulo omusaze ekkulu ery'e Kampala ajja kuyita buli museminaaliyo kinnoomu era buli museminaaliyo ajja kuddamu Nzuuno ssebo. Tubasaba abaseminaaliyo nga mujja mu maaso mwewe amabanga agatulagira minisitule y'ebyobulamu, mwewe amabanga bulungi nga mujja okukola ennyiriri. Ne masikisi zammwe muzirekeeko, n'abalala bazikkirizaako wansi ziri ku kalevu. Bannaye tubasaba masks zibeere waggulu ku nnyindo ate nga zibisse n'omumwa, twongere okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kya ssennyiga wa korona. Tujja kusaba Ssaabasumba atajje wano mu maaso. Ab'okwesimbawo ku muluka omukulu ogw'obudyakoni mu nnyaffe Ekereziya, Omukama ng'ababedde basembere era be bano: omuseminaaliyo Bugembe Brian Bruno ng'asomera mu St. Paul's National Major Seminary Kinyamasika ng'ava mu parish ey'Endejje. Omuseminaaliyo Buyondo Peter ng'asomera mu St. Paul's National Major Seminary Kinyamasika ng'ava mu parish ey'e Masajja. Zuno Sebo. Omuseminaaliyo Joga Joseph ng'asomera mu St. Mbaga's Major Seminary Gaba ng'ava mu parish ey'e Goli. Zuno Sebo. Omuseminaaliyo Kabenge Simon Peter ng'asomera mu St. Mary's National Major Seminary Gaba ng'ava mu parish ey'e Kitagobwa. Zuno Sebo. Omuseminaaliyo Kasagga Ivan ng'asomera mu St. Mbaga's Major Seminary Gaba ng'ava mu parish ey'e Kibiri. Zuno Sebo. Omuseminaaliyo Kateregga Angelo ng'asomera mu St. Mbaga's Major Seminary Gaba ava mu parish ey'e Bwayiise. Zuno Sebo. Omuseminaaliyo Kavuba Solomon ng'asomera mu St. Paul's National Major Seminary Kinyamasika ng'ava mu Bweyogerere parish. Zuno Sebo. Omuseminaaliyo Kirumira Matthias Mulumba ng'asomera mu St. Paul's National Major Seminary Kinyamasika ng'ava mu parish ey'e Goli. Zuno Sebo. Omuseminaaliyo Kyeyune Lawrence ng'asomera mu St. Mbaga's Major Seminary Gaba ng'ava mu parish ey'e Naakulabye. Zuno Sebo.
Omuseminaliyo Lwanga Charles ng'asomera mu St. Mbaga's Major Seminary Gaba ng'ava mu parish ey'Ekibiri. Zona 7. Omuseminaliyo Mawejje Vincent ng'asomera mu St. Paul's National Major Seminary Kinyamaska ng'ava mu parish ey'Empala. Zona 7. Omuseminaliyo Mbabali Lawrence ng'asomera mu St. Mary's National Major Seminary Gaba ng'ava mu parish ey'Ekisubi. Zona 7. Omuseminaliyo Muganga John Muwanga ng'asomera mu St. Paul's National Major Seminary Kinyamaska ng'ava mu parish ey'Ensambya. Zona 7. Omuseminaliyo Muvunyi Viatre ng'asomera mu St. Mary's National Major Seminary Gaba ng'ava mu parish ey'Ekiziba. Zona 7. Omuseminaliyo Sekalaala Vianney ng'asomera mu St. Mbaga's Major Seminary Gaba ng'ava mu parish ey'Ennakulabye. Zona 7. Omuseminaliyo Walakira Samuel ng'asomera mu St. Paul's National Major Seminary Kinyamaska ng'ava mu parish ey'Endeeba. Zona 7. N'omuseminaliyo Wamala Charles ng'asomera mu St. Mary's National Major Seminary Gaba ng'ava mu parish ey'Enabbingo. Zona 7. Kati nga bamaze okujja mu maaso, omwepisikoopi agenda kubabuuza oba beetegese okwanukula eddoboozi ly'Omukama, era bwe banaaba beetegese nga bafukamidde bajja kuddamu nti baagala. Mufukamire. Baana bange abaagalwa ennyo, bakulu bammwe be mwakwasibwa okubatendeka n'okubayigiriza, n'abalala bonna abalina kye babamanyiiko baboogeddeko bulungi, beebo be twesize. Mwagala okwanukula Omukama abayita okutegekebwa kwammwe mukumalirize nga mmwe muumwo ab'okufuna omulimu ng'obudde butuuse muweereze Ekereziya. Njagala. Kye mwetemye n'Ekereziya kimusanyusizza. Katonda kyantandise mu mmwe era yaba akituukiriza. Amiina. Ffenna tugenda kusitukako ate Ssaabasumba atulambike. Abooluganda abaagalwa ennyo, tuwanjagire Katonda Mukama waffe awa omukisa abaweereza be bano abaagala okwemaliza okuweereza Ekereziya. Tujja kuddamu ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Tukikusaba ayi Mukama, ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Baganda baffe bano beesibire ddala ku Kristo, mu bantu babeere bajulirwa be b'amazima. Tukikusaba ayi Mukama, ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Bajjula omutima ogulumirirwa abantu, nga bulijjo bawulira eddoboozi lya Mwoyo Mutuukirivu. Tukikusaba ayi Mukama, ayi Mukama tusaasire, ayi
abajulizi abanywevu abanyweza bannaabwe mu kukkiriza olw'ebyo bye bayogera ne bye bakola babakuŋŋaanya awali Ukarisiya entukuvu Gayirire ayi Mukama tuno tukuwanjagira abavubuka bano abeetegese okwewaayo okukuweereza eggwanga lyo lyonna nga bali mu Luka omutukuvu bawe omukisa banywere wano wayise banywere ku Yezu omusasedooti nga bamwagalira ddala bwe batyo basale omulimu gw'obutume ebyo byonna tubikusaba nga tusamya Yezu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tujja kubasaba bayimirire. Ate bakyukire gye tuli batuwubireko tubakubireko mu ngalo nga tubayozaayoza. Tujja kubasaba mu mpolampola nga mwewa amabanga mutambule nga muddayo mu bifo byammwe. Omukolo ogwo nga guwedde, Abakristu mujja kusigala nga mutudde wansi, abasaseredooti nga bagenda okuddamu okuba ebiragano byabwe oba obusosolodooti. Tujja kusaba abasaseredooti bonna gye bali bayimirire ate bakwate empapula okuli ennambika eyo. Mu maaso gaffe tugenda kufunayo abakiise abagenda okujja mu maaso g'omwepisikoopi nga mwe muli ba Vicars General baffe bagenda kujja wano mu maaso. Ba Episcopal Vicars tubasaba nammwe musembere mu maaso, mugenda kutukiikirira wano mu maaso g'omusumba. Sebo Cathedral Administrator nawe tukusaba osembere wano mu maaso. Ate wamu ne bamusinyooli abaliwo tubasaba musembereko wano mu maaso. Ebiragano byammwe mubiddiremu wano mu maaso g'omusumba. Abooluganda abaagalwa ennyo, nga bwe guba buli mwaka tuddamu okujjukira olunaku Mukama waffe lwe yagabanyiza abatume be ku busasedooti bwe, naffe n'abatugabanyizaako. Mwagala okuddamu obweyamo bwe mweyama edda mu maaso g'omubesikoopi ne mu ggwanga lya Katonda ettukuvu. Njagala ku lunaku lwe mwafunirako obusasedooti, Kristu mwamwesibako lwakwagala, mwalaganyisa ssanyu okwevaamu okuweekereza wa Kristu, ne mukakasa okutuukiriza omulimu omutukuvu gwe mwewa. Mwagala okwatira ddala ku Kristu n'okugenda ku mbeera gyakolangamu. Njagala mwagala okubeerera ddala abagabi b'ebyamagiro bya Katonda mu sakramento ya Ukarisiya n'emikolo emirala egya liturgiya, n'okutuukiriza omulimu omutukuvu ogw'okuyigiriza mu bwesigwa. Kristu omutwe ate omusumba nga ku musimbi awatali kugoberera birala wazira ng'ekibasika kye mugoberera kwe kulokola kwokka. Njagala kati Abakristu Ssaabasumba naffe agenda kubaako byatubuuza era bw'anaasirisa tujja kuddamu ayi Mukama tuwulire, ayi Kristu tukwatule ekisa. Tuddemu. Mwenno Abakristu abooluganda abaagalwa ennyo, musabirenga abasasedooti bammwe, Omukama abajjuza ebirungi bye
babeere baweereza b'omusaserdoti omukulu ensolo y'obulamu nga beesigwa nammwe babatuuse gy'ali. Ayi Mukama tuwulire, ayi Kristo tukwature ekisa. Tugenda kuddamu tusaasire ayi Kristo tukwature ekisa. Tuddemu. Nange munsabirenga omulimu gw'obutume nga so nga ku bwange sikusaanidde kose bwesigwa, ate bulijjo mummwe nfaanana ddala Kristo omusaserdoti omusumba omulungi omuyigiriza ate omuweereza wa bonna. Tusaasire ayi Kristo tukwature ekisa. Ffe ffenna Omukama atukuumire mu kwagala kwe, era ffenna abasumba n'endiga atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Ffenna tuddemu nti amiina. Kati tugenda kwolekera ekitundu ekyokusatu ekyokuleeta omuzigo ate wamu n'ebirabo omuli ositiya ate ne viini. Tugenda kulemberwamu abaseminaaliyo nga bayimba oluyimba olwa All Redeemer. Tubasaba bwe banajja ne balangirira omuzigo ogwa Krisma, ffenna tujja kuddamu nti Katonda yeebale. Tubasabe mutandike mu nnyiriri mujje maaso. Ffenna tuyimirire kati mu kaseera kano.
Katonda yeebale. Guno gwe gw'okukolo gw'abalwadde. Katonda yeebale. Guno gwe gw'okukolo gw'abalonde. Katonda yeebale. Ekyo nga kiwedde tugenda kutuulako ate tutwale ebirabo mu maaso. Tulina ebirabo bya mirundi ebiri eby'ensimbi ate n'ebirabo ebitali bya nsimbi. Ebirabo eby'ensimbi ba ushers bagenda kutuyamba batutuukeko mu bifo byaffe nga situsituse, bo bajja kututuukako babikuŋŋaanye. Ate ab'ebirabo ebikalu abategekeddwa namwe musimbe ennyiriri mwanguwe. Kwaya tuwe oluyimba olw'ebirabo. Amakula
amakula g'otuleeta, amakula g'otuleeta, ewo kitaffe atwagala, amakula g'otuleeta, amakula g'otuleeta, amakula g'otuleeta, ewo kitaffe atwagala, tubikuniza gwe kitaffe. asime ekitambiro nze nammwe kitumuweereza. Ekitambiro ekyakisimbe akijja mu mikono gy'akitwala kibeeremu nnyineteno n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekereziya wenna omutukuvu. Tukwegayiridde Ayi Mukama, ekitambiro kino olw'amaanyi gaakyo kimalemu ebibi byaffe byonna, kitwongere obulamu obujja n'okulokoka. Ebyo byonna tubikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mutubeera n'okulokoka gwe Omukama paati omutuukirivu
Katonda omuyinza buli kantu siwannaku okubaza bulijjo na buli wantu. Gwe wajjuza omwana wo omu yekka ne Mwoyo Mutuukirivu n'omufuula kabona w'endagaano empya ate ey'olubeerera. Era muteekayo ey'ekitalo n'oyagala obusaasadooti bwokka obwo obubwo bwe buba busigala mu Ekereziya, anti ye abantu bo beweefunira okubawonya, beweefunira tebawoomya bwomya abusaasadooti obw'obwakabaka, naye era alonda abantu b'ayagala ng'abooluganda bagabane ku mulimu gwe ogw'obusaasadooti nga bassibwako emikono. Beebo ku lulwe abassaawo obuggya ekitambiro ekyannula abantu ne bategekera abantu bo embaga eya Pasika. Abantu bo abatuukirivu ne babunya okwagala, babaliisa n'ekigambo kyo, ne baba banyiikivu mu kukkiriza ate ne mu kwagala. Naffe nno, Ayi Mukama, wamu ne bamalayika n'abatuukirivu bonna, kyetuva twatula nga tujaguza nga tugamba nti kituufu, Ayi Mukama, oli mutuukirivu, gw'ensolo obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebiro bino biweeko mu bifuuke bitukuvu, funa omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo, eyali agenda okuba mukono kwesimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu n'abayigirizwa be, n'abagamba nti, mutoole mule ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era baamala okulya ekyekiro nedda ne kaliisi era neebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ekaliisi omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi, kino mukikolanga lwa kunzijukira. Tewakyali mugaati
kale nno ayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi y'okuloka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tugadde nnyo nga tukwesengereza ababalumbi n'omusaayi bya Kristo mwe mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama ekleziyawo abunyenkulungo y'ensi mujjuze n'okwagalana wamu ne Paapa waffe Francis, Ssaabepiskopi waffe Dr. Cyprian, ssaako abepiskopi ab'ensi zonna na bonna abakwawulirwa. Jjukira ne baganda baffe abeebasinga basubira okuzuukira bakkirize bajjojo yakayaka ne yamukitiibwa. Jjukira n'abafuwa n'abagira ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaane kunakolamu obutagwa okutulina okugulumiza wamu ne Mariya omubeererwa omutuukirivu nnyina Katonda, Yosefu omutuukirivu bba, n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bwonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Ssaabasumba agenda kuwa omukisa omuzigo ogw'abalwadde eyaguleese mu Gutona, genda kujja baguleete mu maaso ga alutaali ate Ssaabasumba aguwe omukisa. Ffe abasigadde tujja kuba mukasirise. Katonda Paati omuva okukubagizibwa kwonna gwe yayagala okuwonya abantu abalwadde ng'oyita mwana wo, wulira abantu bo abakuwanjagira. Tuma mwoyo wo omutuukirivu omukubagiza ave mu ggulu akke omuzigo guno oguvudde mu masanda g'omuti omubisi. Buli yenna gwe baligusiiga gumuyambe mu mubiri, mu mwoyo ne mu mutima, gumale obulumi bwonna n'obuyongobevu na buli bulwadde bwonna. Ayi Mukama, gubeere omuzigo gwo omutukuvu nga ggwe oguwadde omukisa ku lwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Gwe Katonda Paati omuyinza buli kantu, abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo omuyita okufuna n'okufuna era mirimu ofunira buli ttendo n'obukitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe tukutibye okutulokola n'atulagira tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tutere emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama, tukwegayiridde tokole mu bibi bonna, tuyambe tuve mu ddembe, tugirire ekisa tole ekibi ennaku zonna, tutebenkere ate kutabukana kumu nga tulinda okwesoma kwatusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Gwe Kabaka gw'obuyinza gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gaze kukkiriza kw'ekleziyawo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala, kubanga n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. See
akaliga ka Katonda wonajja ebibi by'ensi beesimaddwa ku mbaga ey'akaliga. Ayi Mukama, sigwanidde kuyingira omwange olagera kugeza kigambo omwoyo gwange kumukuka mu bulamu obutaggwaawo. Kati nga tugenda okufuna esakalamenti ya Ukalisitiya, abasaserdoti ffenna tugenda okufuna Yezu mu bifaananyi byombi. Tujja kusaba mugoberere entereeza egenda otulambikibwa mu ba MCs nga batuuseeko gye tuli. Ate abalala ba ushers bagenda kukulemberamu abasaserdoti babasange ku miryango egy'enjawulo bwe banaabaweere Omukama. balamazi mujje tulye tanda balamazi mujje tulye ku mugati gw'obulamu ku mbaga yatuyita
kyekijjulo eky'obulamu obw'olubeerera. Mujje abange mujje mulye ku mugaati guno munywenge evviini eno bwe bulamu obw'olubeerera. Abalamazi mujje tulye entanda, abalamazi mujje tulye ku mugati gw'obulamu ku mbaga yatuyita wenda ku kijjulo kyekijjulo eky'obulamu obw'olubeerera. Mujje mbayita mujje ku kijjulo kyenfumbye alya ennyama yange alya ntanda ya bulamu obw'olubeerera. Abalamazi mujje tulye entanda, abalamazi mujje tulye ku mugati gw'obulamu ku mbaga yatuyita wenda ku kijjulo kyekijjulo eky'obulamu obw'olubeerera. Bajjajjammwe balya mmano mu ddungu kyokka baafa, wabula guno gwe mugati gw'obulamu obw'olubeerera. Abalamazi mujje tulye entanda, abalamazi mujje tulye ku mugati gw'obulamu ku mbaga yatuyita wenda ku kijjulo kyekijjulo eky'obulamu obw'olubeerera. Alya ennyama yange mbeera mu ye, anywa omusaayi gwange mbeera mu ye, naye muze ndimuzukiza ku lw'oluvannyuma. Abalamazi mujje tulye entanda, abalamazi mujje tulye ku mugati gw'obulamu ku mbaga yatuyita fena ku kijjulo kyekijjulo eky'obulamu obw'olubeerera.
kirabo kyange kyekuwadde okukwebaliza kye 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 kirabo kyange kyekuwadde tuyambe ffenna mikwano gyo baganzi bo otuyambanga 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 kunsi tulina twalireka essanyu lyaffe eggwe Mukama tuyambe ffenna mikwano gyo baganzi bo otuyambanga konse kuno twafuuka bafu olw'okubeera obwakabaka bwo tuyambe ffenna mikwano gyo baganzi bo otuyambanga muggwe byonna tobisobola tituulemwa ng'otukwatirako tuyambe ffenna mikwano gyo baganzi bo otuyambanga oba omuntu owesiga kitono amanyi gaffe yeggwe Mukama tuyambe ffenna mikwano gyo baganzi bo otuyambanga oba omuntu owesiga kitono Mukama waffe otuyambanga tuyambe ffenna mikwano gyo baganzi bo otuyambanga Mukama waffe ffe olonze okukolanga mu nnimiro n'omutima omwetuwaze Mukama waffe ffe olonze okukolanga mu nnimiro n'omutima omwetuwaze twebaze Omukama twegayirire ayi Katonda omuyinza wa buli kantu tukwegayiridde abo b'okukussa ne sakramenti lyo bafuukekawo akalungi aka Kristo ebyo byonna tubikusaba nga tuyita Yesu Kristo Mukama waffe nga tukyasigadde nga tuyimiridde Ssaabasumba agenda kutukuza omuzigo ogw'abalonde bw'anaakomekereza essaala etukuza omuzigo ffenna tujja kuddamu amiina. twegayirire ayi Katonda kitaffe gwe amanyi abantu bo era gwe abataasa gwe yakola omuzigo kabe kabonero ak'amaanyi n'obuzira omuzigo guno we omukisa abalonde bwe bali kusiiga obawanga obuzira bafune amagezi ag'eby'eggulu n'amaanyi bategeere nnyo evvanjiri lya Kristo wo basse n'omwoyo gwonna okutegana nga bakristo basaanire okuba abaana abeewonanye basanyuke olw'okuzaalibwa mu ekereziya wo mwe babeera muli munda tukikusaba nga Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
kati Ssaabasumba era agenda kuzzaako okutukuza omuzigo ogwa Krisma. Agenda gutabulamu akawoowo akayitibwa akabalsamu, ate bw'anaamala agufuweeko omukka, olwo atwala essaala egutukuza. Ayi Katonda Kitaffe, omusibuka okweyongera kwonna n'okukula okw'omu mwoyo, kkiriza okwebaza kuno Ekereziya kwakwebazaamu mu ddoboozi lyaffe nga musanyufu, anti mu masookera ddala guwalagira okumeza emiti ogwa oliva okukulukuta amasanda enkumu ebibala byagwo nga mwe muva omuzigo ogwa Krisima. Ne Dawudi omwoyo gw'obulanzi gwamutikka amale ategeere ebyamagero eby'enneema yo, yayimba nti amaaso gaffe omuzigo guli gajjuza essanyu. Na luli omujjuzi lwe gwali gunaaza ebibi by'ensi, mu katabi ka oliva enjiibwa yayoleka ekirabo kye. Twali tugenda okufuna neetegeeza ensi nti ezze mu nteeko. Ekyo ate mu budde buno kyalabikira ddala bulungi mu mazzi g'abatisimu agamalawo ebibi by'ensi byonna. Omuzigo guno bwe bagutusiiga amaaso gaffe gasanyuka, tetunuza na ddembe. Ne Musa omuweereza we wamulagira nti muganda wo Alooni amale okunaaba bamuyire omuzigo guno afuuke musasedooti. Ekitiibwa ate kyayitirira nnyo bwe yamala okusaba Yowaana amunaaze mu mazzi nga luli omwana wa Yesu Kristo, Mukama waffe Yesu Kristo bwe yamala okusaba Yowaana amunaaze mu mazzi ga Yoludaani, Omwoyo Omutuukirivu amale amukkeko ng'afaanana ng'enjiibwa, n'olangira mu ddoboozi eryagendako nti omwana oyo omu yekka mwe weesiimira olwo. Ekirabikira ddala nti osiigiddwa omuzigo ogw'essanyu okusinga kwebenkana ng'omulanzi Dawudi mu mutima ogw'obulanzi bwe yali ayimbye. Abasasedooti ffenna oluvannyuma lw'akasirise kano tugenda kugololera emikono ku muzigo, tusigale nga tusirise. Ssaabasumba atwala ekitundu ekisembayo, banaamaliza tujja kuddamu amiina. Twegayirire. Ayi Mukama, tukuwanjagira omuzigo guno ogw'ekitonde kino gutukuze n'omukisa gwo, gutabulemu amaanyi gammwe omutuukirivu, kakugenderako n'obuyinza bwa Kristo wo, anti nagwo ku ye bwe gujja erinnya erya Krisima, gwe gw'osiiga abasasedooti, bakabaka, abalanzi n'abajulirwa abo ab'okuzaalibwa obuto, kunaazibwa okw'omunda, nga bamaze okufuuka abakrisima banyweze mu kulokoka
ne mu bulamu bajjule obutukuvu obuva mu kusiigibwa omuzigo obubi